Grace, wanje ekintu ky'okubeerewa bugingo kyusiza kitobulamu kyabukyusa nnyo ate si kyejjusa mukama jjasa njagala bwagazi I'm favorite and I love Mami. By the way, nabadde naye ejo that was yesterday. I love Mami Makula Tugila naye akimanyi beera mugamba yatuwagalira omwana yagenda okusinga okuteeka sente mu konsati gy'ogambye talina sente zatadde mu konsati yange naye nga maama nga bw'onoogenda olaba beti nga bw'olina maamawo ogenda n'ogamba ekintu kyo maama n'abeerawo my mother mama Jenny Makacho ne mama Makula n'abalala bangi nnyo abayimbi mama Marina bangi nnyo banyambye ne mama Makula ate ye mulala alina waali she's anjagala n'ebitakwatagana she loves me ayagala muwala we na buli kimu akikoze abaga concert Oyo ka video katwendinga ku social media ng'oli akubanja engoye ntugamba mwali mu kabadika kushinga concert oba ddala bituufu lwaki erinnya lyo litambulira nnyo mu bintu bwebiti buli muntu yenna bamubanja sinekirala kyenasembyeyo okumanya nga mama Makula ayagala abantu bonna muli awulira ng'ommanja kwate ekkubo tugenda bakwasaganya nze ne Susan Makula maama Susan Makula sagala kujjako kigambo kya mami tutule fena tugenda babulya bwe tugenda tuula buli idea yo ng'olina ebbanja la Grace tuba meeting nze ne mami wange ebisinga yajja okubibagamba ate abasingira mbadde mugendangayo era n'abakolako so buli amanja mama Susan Makula niyo sweet Grace ew'omukulu ku Kanani baali bakuwa Amusasule ng'abakubanja bangi nga buli omu addukira bali bagamba mama Makula bwe tasobola kera ku macha nango let me clear this nalabye abantu abanjagala mbulamu bw'ensi eno I mean media Pastor Bujinga njagala I got this yesterday ne mama Makula Bujingo they cannot let me go abagendeyo ne bagamba ebigambo ne boogera mu mwagala mbu twawukane I'm going nowhere banaye nalabye abazadde abanjagala Susan Makula Bujingo anjagala go talk whatever you're talking but dear 19 climax table yabwe genda kubeera wali Pastor Bujingo mama Susan Makula Bujingo ngandi bulala yes nga nyumyo okufa mami tell them you mwagala nnyo like sometimes mbeera mwagala relationship breaking oba bati mama yanzala chagwa